Sebo olaba ebintu bye batuletera mu ggwanga kati gwe omusajja munansi muna Uganda ongamba tano ogenda kulya ekintu kino lwaki tebaleeta bulwadde mu nsi eno kino kye bayita batya baji njaba bye balya bachina babeerako kuno ku kizimbe understand bakali olaba bino okiraba kino abafumbi bonna baba njagala kikwate bulungi okiraba kati bino byakulya byabwe so kino ekyalese coronavirus I don't know naye nga munnaye balya bino be basinze offa otegeera kati bino kati oli otya ekintu kino gwe muna Uganda munnange kyekintu ebimu ku bye tutegeezako era Uganda munnange twakafuna omuntu omu gwe twawulidde ku makyalo leero tinno twakafuna omuntu omeka omu eyakalwala obulwadde obwo naye obulwadde obwo bino byebintu bye bali abasajja ababirwala bibatta nga munyeera otegeera ne bafanga munyeera ng'obuwuka olaba ebintu byabwe bye batutimba muno sebo byo bye balya kino kiryota ye rabbi ya Mungu. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tugenda kubanga ebyo byonna byowulidde ndowooza yoyo ajeyogeredde si birowoozo bya ETV Uganda oba nnyiniyo n'abagiddukanya mwebale nnyo okwekumira ku ETV